Kulikayo mulango babakama baffe program ekyali ntuyo zange ne Ndagiro Esther nga tulina omwami Nsubuga Charles. Mwami Nsubuga Charles. Abantu bangi bafunye ebizibu mu business. Teri business eriawo nga teri mu kusoomozebwa. Kizibu ki oba bizibu ki byogamba nti no bine ebizibu webiti ne webiti byensinze ofuna mu kampani yange? Well, Ndagire eranga boyogedde teri muntu ali successful mu nsi atafuja bizibu. Nina omuntu gwenjagala okwakunga ekyokwera kuba muyita Thomas Edison wali omuwuliddeko eyayiya bulb. Batugamba nti yazigezaako emirundi 10 nga zikoze eki zigaanye. Naye ogwe 11 na succeedinga. Ntera nnyo okugamba abantu bange benkulembera ne mbagamba nti senga yawanikira ku gw'ekyenda senga tuli mu nzikiza. N'olwekyo butawanika business beera n'okusomozebwa neyasesako oba eyange gyenyini gyenzirukanya ebadde n'okusomozebwa kw'amaanyi mu bintu bingi nnyo. Sooka nakugambye ku kw'abakozi. Then ekirala business nga ntono esanga okusomozebwa nti byonna ebyetagisa ebikozesebwa mu business nga factory tebiriiwo. Waliwo akaseera nga bwemala okuteekateeka byenteekateeka ebyetagisa okumiringa ate n'obizzayo mu kisenyi ogenda okubimiringira oba n'onoonya balina milling machine bamiringe n'onoonya packaging materials nazo tomanyi wakuzijja oluusi n'ozifuna ne ziba nga si nnungi akatale nako kanoonya si kintu kyangu. Katugambe nga product yange muyitibwa soya cup okugimanyiza eggwanga lya Uganda tekibadde kyangu nnyo kubanga ensi yali emanyidde majaani emanyidde kaawa oli wa bulijjo nobaga nti ate ne soya naye avaamu kaawa goli agamba nti ogatta kaawa n'ogattamu ate soya kati nga tebabitegeera era ng'oli omugamba ndese kaawa wa soya nga gati nze kaawa nkubye entundu nsisaagala n'ogati n'ogwendese wa soya gati wayogedde ekigambo kaawa kati n'owulira obuzibu okumaketinga ekintu kikwateyo ensi ekikole ekitegeere ebeera challenge yaki y'amaanyi. Abamu nga n'oluusi kali twakolanga ensobi nga naawe kenyini amaketi nga toli muyonjo oluusi ne bagoba kati bagoba n'olowooza n'ebyokola bibi eyo nayo ebeera challenge ng'olowooza nti oli rejected katali tebakwagala. So okusomozebwa kubadde kunene nakakati kukyaliwo amasannyalaze kusomozebwa ebyuma kati twagala ebyuma bya tekinologi omulungi Mukama nnyambye entambuddeko mu mawanga ag'ebweru ndabye tekinologi abasajja gwe balina owa waggulu ayina ffe tumwetaaga wano mu ggwanga kugamba okusobozebwa kwaki kw'amaanyi. Working capital tubeera na mutono ebirime bya Uganda bijja by season kati nga soya jja by season ogula gwosobodde season neggwako ate yasigadde n'omugula ku bbeeyi ya waggulu so buli kaseera emiwendo gya soya girinnya ne gikka kati n'osanga obuzibu nti business yo neesanga nga mu season emu ekola amagoba mu season emu ekola loss mu season emu ekola amagoba ekola loss lwa nsonga ya fluctuation of prices of raw materials. So ezo zona mu kutwaliramu challenges. Nina eddiini gye mmanyi sijja gyogera tebakkiriza basumba baabwe kukola business ndala. Nkimanyi Mwami Nsubuga oli musumba. Business eno eyasesako gikwasaganyizza otya eno oli musumba eno olina business olowooza ekyo teba challenge eyo? Kituufu waliwo okusomozebwa kunene mu kukola business ate ng'oli musumba naye ekisooka byonna ntunuulira omusajja gwe bayita Paulo agamba nti nakolanga n'emikono gyange okweyimirizaawo nze kennyini ate n'abo bennyini be nnaweerezanga nabo. Simanyi baya kikolanga atya naye ng'ate y'omu yagamba nti nsobola okukola byonna okuyita mwoyo ampa amaanyi. Okubeera omusumba kikulu nnyo naye ate okubeera omusumba ng'osabiriza busabiriza nga ne gy'oli atogirina n'abaana tebasoma nze ndowooza tekikola makulu. Guno gwe mulembe gwokka gwe tulabidde endiga nga ze ziriisa omusumba naye omusumba yali suppose okuliisa ki? Endiga. So nze bwe nti bwe nalungamizibwa nga bwegambye tekitegeeza temuli challenge naye nalungamizibwa nti nsaana nkole ate nsigale nga ndi musumba era ndi musumba wa kkanisa bagiyita Amazing Grace Gospel Church esangibwa ku mailo 9 ku luguudo lw'Emityana kifo bakiyita Bulagga. So byombi mbikola ndi musumba ate era ndi muna businessman. Biri mu challenge oli mutuufu naye Mukama mpisaawo. Ebizibu bibadde bingi byofunye mu business eno eyasesako ebikutuuseeko naye nkimanyi nti olina ebirungi byofunye mu business eno. Omulabi wange wa KTV ayagala okumanya ki ekirungi kye wenyumiriza mu business eno eyasesako? Well, kituufu okusomezebwa kubaddewo era n'ebirungi byenfunye bingi naye mu kaseera katono kano kizibu okubyogera byonna naye nga bingi nnyo. Ekisooka byonna business eno ennyambye okufuna emikwano naddala emikwano gy'abakasitoma kubanga eyo asset tagenda kuvaawo. Erinnya liwandiikiddwa mu katale ka Uganda terigenda kusangukawo n'abaana bange n'abazzukulu bange bagenda kulisangawo mu kutwaliramu. So mpulira nga kikulu nnyo n'emikwano ginkwatiddeko
ba customers aba supply ba suppliers aba supplying ebintu mu business yange abo ben supplying emikwano gyenfunye munda mu ggwanga kati nga ndi mukwano gwa Private Sector Foundation, ndi mukwano gwa UMA Manufacturers Association, Uganda Manufacturers Association, ndi mukwano gwa Uganda Small Scale Industries Association, ndi mukwano gwa ekibiina kye bayita Uganda bakiyita World Initiative for Soil in Human Health, ndi ekibiina ekya bakiyita American Soil Association, ndi mukwano gwa USDA, United States Department of Agriculture, nina emikwano gyenfunye ebweru w'eggwanga ne munda mu ggwanga. Nzimbye amaka gange malungi nnyo eyali apangisa sikyapangisa. Mukama mpadde abaana mbaweeredde bali mu zi universities basoma, abalala bamaze okufuluma, peredde n'abalala batali bange mu kutwalira wamu. Sitambuza bigere, nvuga mu motoka zange, n'emmotoka zitambuza emirimu gyange zisinga obungi kuzo zange. Kanisa weeri etambula, ndi musumba atasabiriza. Musonyiwe sisomuza basumba basabiriza, naye kyetegeeza nti siri awo nti nja kuba nti sifune kyakulya kubanga sisumbye. Nfunye emikwano kati Ndagire mbadde sikumanyi, munangu wa kamera mbadde simumanyi, Kingdom TV mbadde njiwulira buwulizi kati ndi kuyo sisasudde wadde 10, mpulira nga Katonda ankoze bulungi. So byebyo binyinza okwogerako. Waliwo abantu bangi abakwegomba nga bandyagadde okubeerako nga ggwe bafune ebirungi byofunye mu bizinesi eno, bubaka ki bwobawa? Njagala kubazzamu maanyi nti ekintu ekikulu omuntu gwe weegomba, waliwo akatu ke nasoma nti bw'osanga ng'omuntu ng'ali ku ntikko y'olusozi waggulu, tomubuuzanga nti owaaye eyo wagwayo otya, kubanga tebagwa waggulu ku nsozi, wabula omubuuza nti wakola ki, walinnyayo otya. Bw'oba kuno gwegomba mubuuze, mufule mukwano gwo, olabe kakubo kikayiseemu kutuka wakoze eki watuuse, kubanga nange kyenkozesezza nze kyendi olwaleero nabe neegomba benzize ninnyambigere ebyabwe nga mbafula mikwano gyange okukakana nga nange ntuuse wenkoze eki wentuuse. Newakubadde nga ate wentuuse si we mbadde njagala okukoma era saagala kukoma, kubanga ekigambo ekiribwa success, there is no something called destination to success. I mean, success terina destination nti kati ntuuse, it's a journey, lugendo. Era nalwo wentuuse kati guwulira neegomba naye ate nawe njagala okukola ki, njagala okutuuka. So mbazaamu amaanyi, tebawanika, tebagwa mu maanyi, babeere bakozi nnyo, babeere bayiiya. Ekikulu ekirala baleme kukolera mu isolation. Ekiruleetedde okusigala emabega kukolera mu isolation, oyagala kukola wekka, toyagala nsi kumanya kyokola kikyokola, toyagala kuyigira ku balala, toyagala abalala bakole ki, bakuyigireko. Funa engeri gy'otabagala n'abantu, nze nange ntabaganye n'abantu, kyekinyambye kutuuka wenkoze eki wentuuse. So ge magezi gembawa. Ate n'ekirala okubeera abeesigwa, kubeera abeesimbu. Sente zikola emirimu gyaffe zibeera mu z'abannaffe, kati ezange ziri mu zizo Ndagire n'ezizo ziri mu zange. Naye senga nkuwa ezange ofuba okugyamu ezizo n'olekawo ezange. Kyentegeeza nti tubeere beesigwa eri abatuwa emirimu, betuwa emirimu, okukakasa nti tetutwala nsimbi zaabwe ate tubanyaga situbabba. Gwe mulamwa nsubuga gwatambuliddeko era sisa kukwetambulidde kwekyamiridde n'okusonako olwaleero. Banka zitukwatirako n'okola sente n'ozzayo sente za banka n'osigaza ezizo. Akaseera katuuka n'owulira nga za banka zokka z'okoze ezizo tozifunye era n'ozizza noga nti saakozeeko zange oba munnyongera mukole eki munnyongere. So kyekintu ekikulu ennyo ekisobola okuyamba bizinesi z'abantu okuba nga zikola kizitambula zigenda mu maaso. Mwami Nsubuga Charles, akadde kagenderedde mukwano naye manyi olinayo akatalekeka. Sisobola kuva ku TV eno nga sebazizza bannayuganda abampagidde ekyenkanidde awo ebbanga lino lyonna. Sande badde kino kyendi senga tabadde Katonda ne bannayuganda abasobodde okumpa obuwagizi obwenkanidde awo. Nolwekyo akatalekeka kakubebaza mwebale nnyo okumpa obuwagizi abakozeseza soya kaapu wange, abakozeseza brown butter, abakozeseza obusera bwa sesako obwa soya, abawulidde ennyama ya soya gye naleeta katale kubanga nze eyaleeta ennyama ya soya kye bayita ennyama nga nnyama naye nga ya soya nze nagireeta katale. Era nze ntadde yogurt owa soya katale, mubadde temumanyi temuwulirangako temulabangako, nze mutadde katale. Njagala eggwanga lya Uganda ligende awokukola amata aga soya agatafanga gaggwera eri. Twagala kukendeeza ku kigambo ky'ebirime bya Uganda ebisuubulwa ne bitwalibwa ebweru ate ne bikomezebwawo ng'omuwendo gukoze eki gulinnye. N'olwekyo njagala kwegatta ku ddoboozi lya gavumenti kuz'amakolero wano bikolebwa wano tugatte go value bisobola okuggwera eri ebweru. So mwebale okumpagira mwenna abampadde obuwagizi, mujjukire nina yogurt gwentadde katale ka Uganda owa soya. Gwatanywa mata olina obuzibu ne lactose ne fat ne cholesterol
nkuletedde gwe tuyita non-dairy yogurt oba plant yogurt oba soya yogurt. Katonda yatonde eggulu n'ensi abampeera omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olunaku lwaleero tubadde n'omwami Nsubuga Charles nannyini wa kampani ya Sesako Uganda Limited. Byonna byayogedde obitegedde era gwe mulama gwa programu eno tukuleetera abantu abanene abayina ebirungi bye beekoleddewo ate abayina bizinesi ez'enjawulo ze bakoze naawe beweegomba. Naye nga nnaatera okusiibula nkujjukiza 31 Desemba tuli wali eri mu kisaawe Nakivubo omu Bishop David Kiganda agenda kubanga atusabira byonna ebiganye 2016 tuyingire 2017 nga tubikutula bukutuzi byonna ebibadde bikulemesezza atalina mulimu jangu Nakivubo ojja kubeera ng'ofuna kyonna ky'oyagala. Sikoze nzekka koze ne producer wange Joab era nga yabadde ku kamera. Mbadde Ndagiro Esther, programu Ntuuyo Zange. Sigala ku KTV, programu endala nyingi zikyajja.